Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Tulivimba mu Uganda empya. Ayita babiri ku tiketi ya NUP. Mbadde kitalya okumala emyezi egibadde gigenda okuwera omusanvu nga nasibibwa nga natwalirwa ne bannange 11 okuva mu Katabi Town Council, era nga twatwalibwa tugambibwa nti twali tusuula ebibaluwa nga tutiisatiisa abakulembeze omuli omukulu Ronald Kalema Ronald Basamulekere meya wa Katabi Town Council, omuli Abesebwa chairman w'abayita ababiri ow'ekyalo, omuli defense w'ekyalo, kansala w'ekyalo n'abakulembeze ababayita babiri n'ebyalo byonna ebirinaanyeewo, ng'era twatwalibwa mu mbeera eyo nga tugambibwa nti tuli ba suspect. Abasajja batukwata ne batukuba bubi nnyo, ne batutwala mu balakisi yaabwe, ne bakubanga abakuba ekyokutayi, ne batusuza mu mazzi ennaku 7 nga tuli mu mazzi. Amazzi bayiwangamu bikamulali, ne bayiwamu omusulo, ne babayiira, ne bakuba batubuuza pulaani B kyeki, bwe tutabawa buyinza kike muddako, kike mugenda okuzzaako. Nze nali musajja asobola okwekolera, ne kalisa asobola na kuyimirira bbanga ddene buli kiseera mba nkankana. Lwaki? Bankuba omusawo yaŋŋamba eno ogundi Bakabooni yafuna obuzibu. Sisobola kuyimirira bbanga ddene, yali musajja nga ndi mulamu, nina abaana, nina famire, naye nze bwe bulamu bwe mpitamu obwo. Wabula n'ekirala neebaza nnyo abakulembeze baffe okubeera nga basobola okutuyambako kuva ekitalya. Tetuganyadde tebakola kinene kye bali balina okukola, naye ekitono kye bakolako bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya gange nze Kigozi Jamiru nga nviididde Entebbe. Sijja kwogera bingi, kyemmanyi ebintu bye tuyiseemu abasinga mu bimanya bali wano n'abali eyo oba olyawo mwali mutuuseeyo. Mpozi nze obutafaananako na bannange bano ffe baatukwata ennaku z'omwezi nga 21 2020 n'envaayo nga 18 Januari 2022. Naye sijja kumenya nnyo bye tuyiseemu kubanga tukyali balamu, olaba waliwo ne bannaffe abali wano batasobodde kubeera wano. Kati kino kituyiseemu tukitwale nti si kyamaanyi nnyo olw'ensonga tukyali balamu, kubanga ate waliwo bannaffe abatasobola kumalako naye nga bannawe olugendo lukyali luwanvu era tewali kuzikiza. Kwatibwa 21 Desemba 2020, nvuddeyo 2021. Ebya 2022 munansonyiwa ebyange byempiseemu sijja bibannyonnyola nnyo kyekyo. Nakwatibwa 18 Desemba 2020 nga nava nga 3 2022 ogw'omunaana. Naye bwe zaawera ennaku z'omwezi 8 ogw'e10 2021 baatukwata ne batuteeka mu drone ne tutwalibwa Embuya ne batandika okututulugunya olutata okukakkana. Batuteekako omusango gwa byambalo by'amagye era tubadde tuwoleza mu kkooti y'amagye e Makindye. Twateebwanga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokusatu 2022. Ne bannaffe abamu bakyaliyo, abantu 6 baataako abantu 5 kubanga ffe twalina abantu abaali batutambulira, bali tebalina bantu babatambulirako. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.